ye binyo byanjiri ono ng'agamba King Sanji yakubidde mu kirabo ky'embizi gwe bibbala by'okubira bubikkirizibwa mu busiraamu ne gwe binyo byanjiri waba otya watosobola kwebereramu omwana wattu yakubeerera ki yimba bibyo naye ayimbe bibye gwe tukimanyi oli wa lusego yagajja kuwa ekikumi gy'ogenda King Sanji ku nsonga za ggwanga okitegeera gwe binyo byanjiri Ozeyi mukambwe era atawusa atalina ensonga za kugambye nti oli gw'oliko muntu ali ku nsonga za ggwanga ate gwe nti munnange n'ovaawo ate n'omukijjanya n'oyogera kino tetugenda kubanga tukwatagana ate munnange nga tukyali eyo oba nga tuvuddeko eyo munnange ensonga za maapu zo zifuuse maapu ya Buganda kakati Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'avaayo ayogera bye yayogera anti omanyi ye munnange abeera mu kusayidi eri weebuuza kwegamba bye yayogera tebyatusanyusa abaana ne bagamba munnange ffe twakugamba nti waniino omukulu asobya leka tukuyigirize oba naffe tubeeko kye twogera ne bamuwa ebibye tuba tukyalimu ebyo olingaga nti Buganda bagijje ku maapu Buganda ogijja otya ku maapu kyekibuuzo ekisooka ogijjako otya yegenze ludda Buganda yagenze Tanganyika oli yaze n'asitula Buganda eno n'agyebagajja n'agenda agikasuka Zaire yagijjeeko atya mukiraba abantu beekolamu omulimo balina omulamwa nti omanyi Buganda bagijje ku maapu kakati ekisooka tosobola kugamba nti Buganda teri ku maapu kiringa oli bw'anaagamba nti Bulange teri Mmengo nga yiiyo buli omu agiraba yiiyo nga teriiwo Mmengo awo nno njagala okugumya Obuganda nti Buganda ku maapu ya Uganda kweri naye ate njagala n'okubakakasa nti tewali ayinza kujja Buganda ku Uganda kubanga Buganda ly'ejjinja ery'omu nsonda okwazimbirwa ensi Uganda si yabiyiye ekyo bwe kyali mu 2018 aba Uganda Bureau of Statistics bakola maapu ne badira ekitundu kino ekya Buganda ne bakiyita Central North ne Central South ate nga nkole kweri Busoga kweri bwe twagenda Villa Maria Kabaka gye yali nga tujaguza emyaka awezeza 63 Kabaka yennyini ng'atudde ku Namulondo n'agamba nti ebyokujja Buganda ku maapu bino binaaba bitya sibitegedde mu nnaku nnya aba Uganda Bureau of Statistics ne bajja wano nga bakulirwa ssentebe wa boodi yennyini ne bagamba mutusonyiwe twakola ensobi ffe bino sitwabiwabudde twali tukuli mu bya bibalo Bureau of Statistics be bana bakola ebibalo bana abaatubala simanyi oba ewamwe gye musabira baatukayo ne bababala abo Uganda Bureau of Statistics era ne beetonda era ne babitereeza era okwetonda ne tukukkiriza awo nno njagala okugumya Obuganda nti Buganda ku maapu ya Uganda kweri tetukkirizanga kuva ku mulamwa abo abagezaako okutujja ku mulamwa baba Owekitiibwa Katikkiro njagala osooka olowooze ku kyokola gye kireko Obuganda. Owekitiibwa Katikkiro mu bimu ku bibadde bikuumya Obuganda ntiisa ya Ssaabasajja Kabaka. Owekitiibwa Katikkiro nze ne bwe mba n'ensonga naawe siyinza kujja kwadresinganga Mayiga. Owekitiibwa Katikkiro osusse okukkakkanya Ssaabasajja Kabaka n'ekitiibwa kya Namulondo. Owekitiibwa Katikkiro waliwo ensonga lwaki abaatusookawo baasabikanga Ssaabasajja Kabaka era nga buli we bamuleeta mu bantu basabuukulula musabuukulule. Owekitiibwa Katikkiro osusse okwanja Ssaabasajja Kabaka mu bantu nga muluma. Owekitiibwa Katikkiro Ssaabasajja Kabaka osusse okumufuula emmere embikkule ng'awoomupakasi.
Owekitiibwa Katikkiro Ssaabasajja Kabaka yalinganga enva z'omu luwombo nga tusabuukulula musabuukulule. Owekitiibwa Katikkiro Ssaabasajja Kabaka yalinganga emmere ennyige nga tetusuulamu nsuule minwe. Owekitiibwa Katikkiro Ssaabasajja Kabaka twajjulanga mu jjule. Owekitiibwa Katikkiro osusse okuweebuula ekitiibwa kya Namulondo. Owekitiibwa Katikkiro osusse okukkakkanya ekitiibwa kya Namulondo. Owekitiibwa Katikkiro osusse okulengeza Ssaabasajja Kabaka. Owekitiibwa Katikkiro ne bwe mba n'ensonga naawe ne vidiyo gye nkoze nga nze ku adresinga ggwe mu mbeera yonna. Owekitiibwa Katikkiro sikwambulangako kitiibwa kyo yadde okukkakkanya okujja okuyita mayiga ng'ayita akati akaggala ewaffe oluggi. Owekitiibwa Katikkiro Abaganda abaatusookawo balina ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka baasookanga mmuzimbako lukomera ng'okumulaga ensi baggula mu ggule. Ekigambo Kabaka 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 kisusse nnyo mu kamwako. Owekitiibwa Katikkiro nga w'oyogerera waliwo Abanyarwanda ba Bujingo. Naye ng'Abanyarwanda ba Bujingo basobola okwadressinga Ssaabasajja Kabaka nga Ssaabasajja nga si kumuyita Buyisi Kabaka ng'akati akaggala ewaabwe oluggi. Owekitiibwa Katikkiro abantu abo obasiigira kifaananyi ki? Owekitiibwa Katikkiro amaanyi ga Buganda gasookera mu kitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka. Owekitiibwa Katikkiro toyinza kujja kwemulugunya ku Buganda eyaggyibwa ku maapu ya Uganda ng'ate abaagijja ku maapu ya Uganda tosoose kuba wa nsonga lwaki baakola ensobi okugijjako nga ne kitaawo yennyini omuweebula ggwe omwana wa Ssaabasajja Kabaka omukulu. Njagala mwegendereza Owekitiibwa Katikkiro ono. Ennaku zino takya adressinga Ssaabasajja Kabaka ng'amukookedde. Amuyita muluma. Buli lwayogera ayogera Kabaka Kabaka. Kabaka nannonda, Kabaka n'akola ati, Kabaka n'akola ati. Njagala mutandike okwegendereza Owekitiibwa Katikkiro buli lwalabikako eri Obuganda oba buli lwayogerako eri Obuganda enjogera gy'ayogera ku Ssaabasajja Kabaka. N'engeri gy'amubikkula. N'engeri gy'amuleetanga muluma. N'engeri gy'amuleetanga ow'eminwe nga tamusaaniise. Ssaabasajja Kabaka twajjulanga mu jjule. Ssaabasajja Kabaka tetwabeganga mubege. Owekitiibwa Katikkiro eneebeere last warning. Nkiddamu. Owekitiibwa Katikkiro eneebeere last warning. Ebikola ekika zibeera mpya. Kakati Uganda eyawamu bwe kibeera kika Buganda lujja. Naye ab'enjovu tukuŋŋaanye ewa jjajjaffe Kipanda. Ennyumba ya Tata Kakembe etudde. Ennyumba ya Tata Sekandi etudde. Ennyumba ya Tata Kikomeko etudde. Ennyumba ya Tata Semmambe etudde. Naye ng'abaana ba Tata Kakembo beemulugunya nti mu mpya zonna ezikola ekika kino ekyaffe lwaki olujja lwa kitaffe lwe lutalina kitiibwa. Naye ng'ate abaana be bennyini tebamanyi kitiibwa kya taata waabwe. Owekitiibwa Katikkiro tewaliiwo maka gayina kitiibwa nga taata waamu talina kitiibwa nga n'abaana be bennyini basobola okumweweebuulira mu katale ak'emibuulo. Owekitiibwa Katikkiro osusse okukkakkanya Ssaabasajja Kabaka n'ekitiibwa kye. Owekitiibwa Katikkiro osusse okuseeteeza erinnya lya Ssaabasajja Kabaka wansi w'engatto zo. Owekitiibwa Katikkiro ye ggwe nnamba 2 wa Buganda. Era ng'otera okukyewaaniramu nti ye ggwe mwana wa Ssaabasajja Kabaka omukulu. Omwana wa Ssaabasajja Kabaka omukulu ye ggwe alina okusinga okusiigira Obuganda ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka kitaffe. Naye n'abazza obuzzi ne bamanya nti wano we tuzze bamuyita Ssaabasajja Kabaka nnyinimu Sseggwanga n'ebitiibwa ebirala. Kale ne bw'omuyita Buyisi Ssaabasajja Kabaka naye nga tomutuukiddeeko Kabaka Kabaka Kabaka. Ne Bujingo Omunyarwanda olw'entiisa eri gye twateekawo okusooka bajjajjaffe gye baazimba n'akiraba ng'alina okuwa Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa era nga tayinza kumuyita Kabaka 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 nga muluma. Naye nga ggwe omwana wa Ssaabasajja Kabaka omukulu omuliko omuweebuula omukkakkanya mu bantu
Abaganda njagala mutandika okulinnya Oweekitiibwa Katikkiro ebigere. Mulabe engeri gy'ayita Ssaabasajja Kabaka ennaku zino, oba akyamukookerako ekitiibwa kyonna, oba akyamuyita ekintu ekimukuula ow'ensonga ennyo era ow'ekitalo ennyo. Buli lwajja Kabaka, 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 Kabaka. Sooka onoonye ki ekikola Buganda? Ekikola Buganda ekisooka ennono lyali badde ettaka, naye ennono, kubanga ennono mwe muli obuwulize n'okugondera oda ezaagaziya ensalo za Buganda. Ennono zisse tezikyaliwo. Ekyokubiri, ensalo za Buganda ezo zo zaafunda, tetukyalina ttaka. Ekyokusatu, be baana ba Buganda abo buli ayogerako mumumalira mu makomera ow'omukisa, naye abasinga babamalira mu ntaana. Ekyokusatu ate nga kye kisinga obukulu, kyekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka. Ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka tewali. Ennono za Buganda tewali. N'abataka nabalaba mu State House bagenze kuleebeeta ssente babaweeyo kasente bagule ettaka ate mu Buganda. Ensalo za Buganda zifunze, naye ate gojja mu Baganda n'oba addressinga mu lulimi Oluganda. Ng'ogamba otya nti wajja Buganda ku maapu ya Uganda? Balowooza nti Obuganda kwe kubeera ku maapu. Then bino ebikola Obuganda lwaki mubiseeteeza? Lwaki mubisangulizaako ettoomi? Lwaki mubisaanyaawo? Era lwaki mubijjawo? Tukukooye ng'Abaganda okukkakkanyanga kitaffe mu katale ak'emibuulo ng'omuyita amannya. Era gwe olowooza nti ekyalo kinaawa kitya kitaawo ekitiibwa nga gwe omwana we bw'oba omwadressingira mu mannya tosobola yadde okumwadressinga nti muzeeyi wange. Tukukooye okuyita Ssaabasajja Kabaka nga muluma. Mayiga, kankubuulire, abasaanyaawo Buganda balinga ng'abaloga abatulogera mu lubaale w'ekika. Kubanga gwe wennyini kaakati ye gwe ali mu kusaanyaawo ekitiibwa kya nnyinimu. Ate ng'ekitiibwa kya nnyinimu wallahi yamu kwe kutudde Buganda. Oweekitiibwa Katikkiro ne bwe mba n'ensonga etya naawe nkwadressinga nkuyita Oweekitiibwa Katikkiro, nkulekera ekitiibwa kyo kikuggyako ki? Mu butuufu musajja gwe kikuggyako ki? Era kitwala ki okwadressinga Ssaabasajja Kabaka n'ekitiibwa kye? Obudde bwe bubeera bukugoba. Nga ndaba oyogera bingi ebitalina nsonga ebiri obudde bye waali badde okozesa oba bwe waali badde okozesa obwo obudde okumalayo ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka. Waakiri buli lw'obanga omulaga Obuganda n'ogguliranga mu gguliro okuva mu kikomera, n'osabuukululanga mu sabuukulule, n'ojjulanga mu jjule, naye n'omuleetanga mu luma kasowaani aka pulasitiika ng'era tomubisseeko ng'olinganga aw'omupakasi oba ng'emmere y'omupakasi. Kisusse, kisusse. Mwe Abaganda mbabuulira ebigambo bino. Mutunuulira Buganda butaba ku maapu ya Uganda kuba abagijjeeko bakimanyi temuyina kye mugenda kubakola. Byennyini mwe mwali kuŋŋaanidde okunyiiga babibagjeeko okuviira ddala ku nnono, ensalo n'ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka, nga ne kye mubadde musigazza bibadde bika. Ne bateekamu awo omwana ssente n'agenda n'avuma bassengaabe. Yali pulojekiti. Nakkakkanya bassengaabe era interviews eyaddako kola. Ekika kye kindiisa. Nze tonnyumiza kika. Nga tamanyi na mugaso gwa kika. Era nga tamanyi nti ekika kisobola n'okukusiba enda. Naye nga bano bennyini abaawaggulu emmengo be bayambyeko okusaanyawo Buganda entuufu.
nkiddamu Buganda entuufu teri ku map. Buganda entuufu etambuliramu ebyo bye nnamenye nga ntandika olugendo lwa vidiyo eno. Ne nabyo tebiriiwo. Bisaanyiziddwawo. Omulaba alinga eyatulogera mu lubaale w'ekika kubanga namba 2 wa Buganda ate yatamanyi kitiibwa n'amaanyi g'oyo gwaddirira. Era nga wabaamu adulesinga kabaka. Omuyimbi yagamba nti ekiwuka kyefuze entamu kyokka nga ne bw'okireka tewaba kulya ate nga bw'okikuba oyassa entamu. Temumanyi Abaganda kye kitegeeza okubanga namba 2 wa Buganda yali mu kusaanyaawo Buganda nga yeekolera itongwa bw'onoomwogerako oyonoona Obuganda. Bw'onoomuleka Buganda eri mu kusaanawo. Wallahi Obote yalumbisa obwakabaka bw'e Buganda obusungu. Naye Museveni yalumbisa obwakabaka bw'e Buganda amagezi. Obote yalumba obwakabaka bw'e Buganda n'emmundu. Naye Museveni alumbisizza obwakabaka bw'e Buganda n'amagezi n'okubala okungi. Oli yatulumbisa obusungu yatugwako kibwatukira era ffenna ne tukitegeererawo nti mulabe wa Buganda. Naye Museveni alinganga obulwadde bwe tuyita akanywa mpola. Alwanaganye ne Buganda okuva lwe yajja. Naye mbategeeza nti agiwalampye kakati agituuse mu matabi. Ng'era Abaganda bennyini ab'ensonga ate be bakozesebwa ng'olusolobyo oba empenduzo eri mu kusalako amatabi agali waggulu ku muti gwe bayita Buganda. Kisusse. Kino kisusse Oweekitiibwa Katikkiro. Wennyini wolaga nti weemulugunya oba woogumiza Abaganda olw'okuggyibwa ku maapu ya Uganda ey'awamu. Ate wennyini w'oli mu kuweera ensonga lwaki abaagiggyeko tebaakoze ensobi. Era w'oli mu kubaweera amaanyi nti namba 2 wa Buganda olaba amuyisaamu amaaso eyalibadde omuzindaalo gwa Ssaabasajja Kabaka kubanga Nazzikuno Ssaabasajja Kabaka yalabikanga bulabisa ate ng'asiimye. Naye yabangawo mu Buganda throughout omwaka mulamba wadde nga tayogedde naye nga tumuwulirira mu ddoboozi ly'Oweekitiibwa Katikkiro. Eddoboozi ly'Oweekitiibwa Katikkiro lye nnaalirowoozezza nti gwe muzindaalo Ssaabasajja Kabaka gwakozesa okucommunicatinga n'Abaganda. Buli lwe lijja terikubuulira kitiibwa kya nnannyinimu oba teryogera ku kitiibwa kya nnannyinimu. Kabaka antumye, Kabaka agambye, Kabaka agambye. Kaka teri Muganda gw'ogenda kutiisa na oda ya Kabaka nga naawe tomanyi kitiibwa kye. Ffe waffe Buganda Kabaka talagira. Ewaffe Buganda Ssaabasajja Kabaka yalagira. Ne bw'ojja Kabaka agambye, Kabaka antumye, Kabaka akoze bw'ati, then Omuganda anaakitwala atya nti ddala Ssaabasajja Kabaka yayogera. Nti Ssaabasajja Kabaka yagamba. Lekeraawo okuweebula ekitiibwa kya Namulondo omusajja gwe. Lekeraawo okukkakkanya ekitiibwa kya Namulondo omusajja gwe. Lekeraawo okufuula Ssaabasajja Kabaka omuntu wa bulijjo musajja gwe. Taito ya Kabaka si yabwa pulezidenti nti oleeta buleesi. Pulezidenti gundi, Pulezidenti Kyagulanyi, Pulezidenti gundi, Pulezidenti wa Congo. Nedda! Olaba ne Mobutu yabigaana. Ng'osooka mukookera. Olaba General Idi Amin yabigaana. Ng'osooka mukookera. Gwani akyusa ennono za Buganda. Era nga bewaddira mu bigere toba wadde kitiibwa okumanya lwaki baakola batyo. Tukukooye. Oweekitiibwa Katikkiro tukukooye. Okuweebuula Ssaabasajja kubanga kano kalabika kagenderere. Kubanga amaanyi ga famire gatandikira mu kitiibwa kya taata. Tewaliyo famire eribeera na kitiibwa nga taata
talina kitiibwa. Wano nno ojja okusanga Abaganda abajegga abo abasasulwa okusaanyawo Buganda era abakolagana ne Museveni. Muli mu kusaanyawo ekitiibwa kya Buganda, muli mu kukakkanya ekitiibwa kya Buganda. Nabagamba mmwe Abaganda ab'ensonga batta Martin Luther Nsibirwa. Bwe kibanga nti Oweekitiibwa Katikkiro tukyagambako mugambe nga ate tumugambirako wakati mu bitiibwa bye, wa mukisa kuba atuuse ku mbeera ettibwa, kubanga Martin Luther Nsibirwa teyakola bikolobero binene Buganda okusinga Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga byakoze. Nsibirwa ekimussa kwagala kusibaga Buganda mu East Africa. Muteesa Ssekabaka Omuteesa yali mu buwaŋŋanguse, tayagala sibagira Buganda mu Tanganyika, mu Kenya ne Uganda eyawamu. Yali ayagala Buganda ebeera ensi eyeetongodde. Weewaawo oli eyagala ogisibaga naye ng'esigazza existence nga provinsi. Ono ali mu kugijjirawo ddala ku maapu ya Uganda. Era musooke mwebuuze abo abajjeewo Buganda ku maapu ya Uganda oba abajja Buganda ku maapu ya Uganda, lwaki baakikola ewatali kwekeka nti Obwakabaka bwenzija ku maapu ya Uganda eyawamu ate bwe businga amaanyi? Lwaki tebaafunamu kwekeka? Era lwaki tebaakikola ku mulembe gw'omuyinginiya Jebbi Walusimbi? Lwaki tebaakikola ku mulembe gwa jjajjaffe Dani Omuliika? Lwaki tebaakikola ku mulembe gwa jjajjaffe Simwogerere omulwanya muli? Lwaki tebaakikola ku mulembe gwa Katikkiro ow'ekiseera Inginiya Emmanuel Sendawula? Lwaki bakikoze ku mulembe gwo gwatugamba nti wazza kuzza Buganda ku ntikko? Eno ye ntikko kwe tuli. Eno ye ntikko kwe tuli. Nazimba yawo akazimbe kamu akasonze na mutaffaali. Era tuzza Buganda. Buganda si bizimbe gwe. Buganda si bizimbe gwe. Nzimbye simanya kigo. Buganda si bizimbe. Kuba ku mulembe ko tuyina ebizimbe Buganda byesolooza. Simanya Amasengere, simanyanga Muganzirwazza, simanyanga Kigovira. Buganda kweviiridde ku maapu. Abaana ba Buganda kwe basinze okuteekebwa mu makomera. Era baagala nakuleeta kiteeso mmwe Abaganda nga temukyalina nakuziika ku bika byammwe baziika mulimbo kubanga bannannyini ettaka babyagala. Ssemusajja Kabaka kwagenyedde n'omufuula ekikoola ky'ataba. Buganda entupu wagisaanyawo tutega amajjolobera. Era mbuulira ebizimbe bino binaagasa bitya Buganda nga Buganda emaze okuggibwawo. Kubanga we tudda ye ate we tudda we tuli. Kubanga kino eky'okugijja ku maapu kubadde ku summarizinga, kubadde kuwumbawumba, kubadde kumaliriza. Naye nga tukyenyumiriza. Azimbye ebizimbe, azimbye Amasengere, azimbye kimbuulira nze Omuganda wegangasiza. Kiki ekyakolebwanga e Buganda ekitakyakolebwa olw'okuba twafuna Amasengere? Nga ne kiiti z'emisinde gya Ssaabasajja mwagyongeza ate nga tulina Amasengere. Ng'emipiira gya Buganda mukyagitunda, mugiguza ba promota. Mpe ensonga lwaki nina okugumira ku bizimbe by'ozimbye ekyo ekikyusa Buganda ekitakykwata mu nsawo z'Abaganda? Obiwulidde naye nga bw'otunulatunulamu munnange ensonga erimu eggumba nnene nnyo nnene ddala, naye nga mpola nze nja kubanga nkutwala era nga nkugamba kimu nti weebale kubanga wekumidde ku mukutu guli gumu gwokka NCK TV. Era bw'oba oliyo nga tuna subscribinga munnange kekadde subscribinga, ringing that notification bell, or sharing, or liking ebisigadde buterevu